Wasuzote wasibyo tya omulungi akyajja ku Mideko Channel Media okola kyamaanyi okubanga kwali webale kugyekomerako mwebale subscribinga mugyebale gyonna gye mutosizzaako engalo. Katonda tumwebasa abasobozesezza gwe bitatambulidde bulungi, nsaba kimu mwesige buli kimu agenda kuba akituukiriza mu budde bwakyo. Abasubscribinze neyanzege abatannaba badya you subscribe n'akadako mukakoneko video temuziyitako nga temusubscribinze. Kyensaba kwe kusaba kwange gye muli bamikwano olunaku olwaleero ntandise n'omwami ono bambi yakola embaga mawuuno mu kibuga ky'Empigi wiiki nga emu n'ekitundu emabega. Omwami omukulu Lawrence Kakoza omugenzi kati amawulire gatutuuseko eggulo ne gatubuutikira nti Action Falls yabadde emaze omukulukusa naye nga omulambo gwe gubadde tegunnalabibwa, naye akaseera kano kenzijidde ku mpewo twebaza Katonda nti bamaze ogusisinkana bamaze oguzuula era Miranga nakwazirana kuka kwe kujjudde. Imagine ekibuga okujjula amasanyu omuntu omu era n'obajjuza ennaku mu just weeks nga teziweze na mwezi. Omwoyo gwe tugusabira Katonda asobole okuwummuza emirembe. Omukolo guno abataagulabako bannanga omukolo gwali so massive. Abayimbi bangi basobola okutuukawo era ne bayimba nga we mugenda okulaba mu maaso. Ba Eddie Kenzo baaliyo, B2C Soldiers baaliyo, King Saha yaliyo, Spice Diana yaliyo, omuyimbi Mariam Ndagire Nakinku legend naye yaliko, omuyimbi bangi abayimbi sobola kumenya nembamalawo, naye nti ekyenjawulo ekyali ku mukolo guno bambi abayimbi bonna n'abajja ne batayimba basobola okubeera nga basasulwa. Ekintu ekyali ku mukolo guno ekyewuunyisa ekyenjawulo decoration yeka ate nga basalawo okubeera mu kyalo. Mu kyalo si gano mahoteeri ag'ebbeeyi, basalawo okubeera mu kyalo basanyuse ku bantu b'ekyalo abaabalera abaabalabako, naye Katonda bw'atyo basazeewo n'amujjulula. Kigambibwa omwami ono ekyaviiriddeko enfa ye bambi omwana waabwe yabadde awuga n'atuuka bwe yalemereddwa. Omwami yagudde mu mazzi asobole okugenda okutaasa muwala we bambi, naye omwana yasobodde okutaasibwa, omwami amazzi ne gamulukusa wali ku mugga Nile teyazzeemu kulabika mpaka na luno olunaku olwaleero basobodde okuba nga bamuzuula. Abateze ebitimba bakoze kyamaanyi bambi kaweefube abadde w'amaanyi okusobola okuzuula omubiri gwe bambi. Ffe tugamba kimu rest in peace n'emwoyo gy'abantu bonna abasigaddewo abalumiddwa abakoseddwa, Katonda abagumye. Nembasaba mwongere okuteeka mu ssaala omwana omuwala oyo bambi aviiriddwako omwagalwa we ku ssanga lino bambi tekisangika, omutima gumenyese, abalala beetuga naye katusabe Katonda asobole omugumya omutima, agumye omwana mu mbeera ng'eno bambi. Ekijjukizo kino kibi nnyo ddala. Jjukira bavudde bweru basobole okujja okusanyukako n'abantu ab'ekyalo. Ensimbi ezayiriddwa wano kigambibwa nti zaalikoze n'omukolo ebweru ne zisigalawo, naye basazeewo okujja bakuŋŋaane n'abantu b'eka basobole okulaba amasanyu gano, naye tufundikidde mu bino. Omwoyo gwe tukusaba Katonda aguwummuze mirembe. Tujja kuba mbibongera byonna ebinajja, Mukama abankuume.